ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Bamaliridde nga ne moloka bagitadde ddaawo ate wano Uganda obaamu n'ettooke aha olagira ne banteekako ne bansiba ng'omubbi mpaka butabika. kitegeeza essimu wagikuba bawulira Essimu bamala ne bajinzija nabakuba bawulira nagamba mubujjeko essimu omugaga nanzijako essimu era yali agingulidde kaga ate walina kikyo ngebe nkubulira ate wano wambuziza nti ebintu ate byewalina byonna wakimbuzaako nga nzijja sente y'ekibi ate nga nkunyonyole ebintu byobeera nabyo nga tonalokoka nga byava mu makubo mabi bw'olokoka biddayo ebya sitaani biddayo oba toyina ebya Kayisaali birekere Kayisaali sitaani takulekera bibye ye mubbi butabika bagenda okuntuusa nga sisita wange yatuuse dda yabasookayo abasirikale nga bonna batandise dda okuŋŋamba nti naye bosi wamukola ki nembaga oyo omukazi nkoze naye kumpa emyaka 2 sirina kikyamu simubbangako n'ebiramu bye by'ettaka nze mbiri n'ewaka n'endagaano ze zonna nze nzirina. Abasajja batandika okulaba abasirikale waliwo n'omusirikale yavuga akabangali abeereyo ensangi yasinga okwewuunya nagaano omukazi kirabika waliwo ekitali kituufu ne bantuusa abasawo ne bambuza ebibuuzo ne mbiddamu ne bankuba eddagala ne bambuza obadde onywa ebiragalagala ne mbagamba mbadde nywa enjaga abasawo ne banga tugenda kukuba eddagala ne ngamba kale ne bankuba eddagala sisita waali ne ngamba sisita wange amaze otutuuka ne ngamba sisita wange nti boss yawadde eddaba n'abasirikale ssente bwe bajja wano bankuba eddagala bayinza okunkuba eddagala ery'okufa nenfa kubanga waliwo byakweka. Sisita wange n'abalemerako nnyo
abasawo ne bamunnyonnyola bagaa tugenda mukuba eddagala ettuufu butabikaawo ne bagaa tugenda mukuba eddagala ettuufu n'abasirikale nga weebali ne mbagaa kasitanze embyogedde bwenfa mumanye nti banno omugaga abawadde ssente kunzita tebankuba ddagala lyakufa enkeera nazuukuka sirina maanyi omusawo dokita najja naga twagala kakasa bye boogedde kati interview eyo tebalina kyuma kikebera mutwe interview gye bakuokulaba oba oli mulala oba nedda ofuluma ne dokita ne mutuula nga waneeno dokita akubuuza ebibuuzo ebirabikako ngati kati gwe musawo tutuuse tufulumye dokita akubuuza olaba ki kyolaba wano munnyonnyole sooka omunnyonnyole biki ebiri wano tandika omunnyonnyola ndaba emmotoka ndaba emiti ndaba piki akubuuza piki eri mu kala ki oba red ne bulaaka akubuuza namba puleti yeefaanana etya njeru tandika tunula eno labayo ki ndabayo saaka tekiriko mabulooka then ne eyo langi gye bassaako efaanana etya tekuli langi kati gezo otamwatamwe oba mulalu awo oba mulalu oba mulalu kati oba bantaddeyo oba gavumenti eriffe balamanyi waliyo ekyuma ekikakaza nti ono yavaako eri so biba byolabako era omulalo waddala bamuleeta kati ne bamutuusa wano atandikira olaba enkoko laba embaata naye nga toziraba omulalo alaba ebitaliiwo alengera mu bbanga atera kwolengera ng'abantu babuuka baabo naye nga tobalaba tebaliiwo awo nga bakuzzaayo kati omusajja yakufulumye n'ateeka ku interview byambuuza nga mbatunula eri mu muti nambuuza tunula era olaba kinti muti omuti ogulaba gufaanana gutya nti green guliko ebikoola ebikalu ettaba erisooka likalu amalala gonna malungi nambuuza olaba omuti gukola ki naye nga mulamu omuti guliko akabeewo akatonotono emboyaga ntonotono si nnyingi kuba nange nakimanya nti eno interview yemponya wano kati sirina kwefuula zonto oba ki nyina okubeera ku stable era nabeera ku stable nambuuza nyambadde ntya nga nyina omunnyonnyola n'obuguwa bw'engatto kati gwegeza obuguwa bw'engatto beerenga bwa light blue oga nti blue oddamu balalu oba olaluse ye interview yebutabika abali bagenzeyo mu kijulira akombadde sikamanyi akubuuze katugeze toyawula colors akubuuze n'essimu ya kala ki gwe mugambe nti light black akubuuze kweri nti ye oba olaluse olomugamba naye dokita ebyakala sibitegeera bulungi oba olina obitegeera okuwona anti omulalu yeebuzaabuza otandise kwebuzaabuza oyagala kusinga musawo magezi kyekigezi ekikuyisaawo ate tukimanyi sisitoolo ye yazzeeyo ewaka sisita kwali so yagenda yakomawo n'enkeera yakomawo enkeera kuba otali mulalu tosulayo enkeera 12 yali atuuse teeza wasulayo ebutabika wali bwakuba eri empiso kuba baginkuba sawa nga 12 bwakya ogenda ozuukuka nga abadde azirisi ebanga kalifoomu empiso ekola ki kukakkanya kunazaamu bakunazaamu biragala ebyo kuba nafuuka bwe nagenda ofuuka nafuuka omusaayi dokita nangamba eba ekunaaza so awo ne bantwala ku interview naye nga balaba ndi steady kuba nali siri mulalu wali otegeera nali nze nalokoka nga nkooyi oli ekyokuba nti twanywa ebiragala era nga omuntu ng'ayagala kukukwasa gwe beera ng'onywa ng'omwenge oli aga nti wakuta omwana we ate bakusange ng'otamidde nga n'omwana ali wali oba owedde bagamba oba owedde atamidde ate agamba takuttemu atooka kutuusa mu ddwaliro
ne bw'oba okola otya basooka kukutwala. Tugenda obimaliriza ng'omazeeyo omwezi. Okitegeera? Tugenda omaliriza nti baaba nti omusajja baali bamuwaayiriza ng'okubye omwezi. ng'omwezi guli wali. Ate nekiranze kye nasinga okuzuulako wano abantu bafuluma batukozesa. Okola ebikyamu ng'akulaba takuyinaako buzibu. Naye waba mufunyemu okukyankana maybe nga takyakutegeera. Ebyo ebikyamu byennyini byeyagguliranga n'okuggulira byakozesa okukuba. Wakati enjaga ye yagibagulira. Yes. Era n'omwenge nga yagubawo. Bwe twatuukanga mu kitundu asooka kubuuza mwafunye ebikola. Anti olabye. Kati kyo kye yakozesanga amanyi ne be banteeka ne mu kunywa enjaga. Nze nali sinywanya na njaga. Naye ne bagamba nti tobeerako naawe. Olina okuginywa. Bali bagala nteekeko ne tatu. Nga nzivumirira. Omukyala ye namulabye. Alina zittatu. Omubiri gwonna. Yali tanaziteekako nno yakazijja ziteekeko. Luli nga nina bwe nze nali nzivumirira. Ne babawusa. Nani myaka ng'emeka? Alinga mu 5 naye bw'omulaba engeri obugoye bw'ayambala. Alinga ati osaaga gwe. Kanve mu kusaaga. Ajja kutomera eggaali. Ajja kutomera kyakooko. Nera namulaba ebifaananyi bye wampeerezanga obwana bwalimu buto. Ebifaananyi tewabira obwana. Obwo bwantu bwayambala. Nze nkugambye omuntu yenna asaddaaka bw'aba musajja oba mukazi bwakwebakako oba omwanguyiza olugendo. Kati beetega nnyo. Bw'oŋŋamba nti omukyala oyo avuga 5. Ali ku fifithifulo. Omulabye engoye z'ayambala. N'engeri gy'ayambalamu ebya ddala. Oba omuntu alina omwana ali mu myaka 2. Omuntu alina omwana ng'ali mu myaka 2. Waŋŋamba abaana baali bato. Ayinamu gwe yazaala nga tanaba kugenda ewa Hajji oli gwe alyoka amuveeko. 2. Ayina omwana ng'ali mu 2, ye ali mu 5. Bambi. Alabika yeerabirira, talabika bubi. Kati oli aseka Mukama Katonda. Naggamba bandiira munda. Ng'owakana. Anyway, kakati. Byogere eyinza oba bimusanyusizza. Omukyala akyaliko. Talabika bubi lwakale. Engeri gyeyisaamu n'ebintu byako. Tebagala kulaga. Olabira ddala nga. Kankubuulire kino. Kamuto togimuwa emyaka. Kankubuulire kino. Balinga omanyi omuntu yenna ng'alina ennaku ayagala nnyo okweteeka mu kifaananyi nti musanyufu nnyo. Okukkirizisa. Okulaga nti embeera nnungi. Naye nkugambye embeera teyali nnungi. Naye nga ne bw'aba ayambadde akagoye nga katuuka eno ayagala mumuwaane. Mami gwaliko. Abasajja kaabakubye wali we twayise. Nabalabye. Waliwo abadde nsaba ennamba omujubisaamu awo. Olwo nabo badde bansaba ennamba omugambye oti. Olina omugambye ebigambo ebimuwa essuubi byokka. Akuwe ku ssente. Naye nze Mukama egyo emirimu tagimpa. Simanyi mirimu gya kusuddiya. Kati ate bw'oba tomanyi kusuddiya totuula gye bali. Egyo sigisobola. Mugambye egyo emirimu gy'okkuba ekikopo. Ate webasingira okukolera ensobi. Webasinga okukolera ensobi. Babeera n'abantu. Kankubule kino. Ekintu kino kiri ku bantu abangi ne babeera nga balokole. Ne bwe bakola ekintu nga kibi baagala bagambe nti kirungi. Olina bakusaidia. Olina okubeera kusaidia. Tayagala bw'otandika okumulaga nti si kirungi bambi atandika okukola omuwakanya. Weefuula omugezi. The boss is always right. Ngugende ne bwakwata olulina akuba omuntu. Si we kiri bulaza. Ne bwakuba omuntu olina okuba obugalo. Yezo ngene bye bulungi. Bye bulungi kibadde kimugwana. Kyakoze kya busiru webale nnyo. Kwata wano. Ebyo sibisobola. Bandi ugabye bye baagala. Abo bangobera mu nnaku. Tebagala kubalaga kyamu akajanja kwentudde. Akajanja kennina. Bangobera mu nnaku. Batosobola basama. Sibasobola. Omusama. Era omusama yenna ali eyo. Owe ala kumpa ku ssente empa naye sigenda kuwaana. Yes. Bagala bya bawaana. Ebyolusake sibisobola. Kati gwe kankubuze oloza lwaki abayimbi bano boolaba ba Winnie Nwagi nze nja boogera asookuja mu bantu nga yambadde akateeteeyi nga kalinga ka mwana wa myaka 2. Kati balengerera abantu nga bacyamuseeyo amanyi nti kyakoze kyekyo. Namulaba juzi nga akuba faani
byo abazze okuyimba tazze mukwatirira ayinza okuba anti abantu bwe batyo yamukuba bagiyita ki Texano Maxado ebigambo ebirala tobyongerako kuba nje bagiyita Texano Maxado n'abaana b'e Uganda anti beefuula babeera bo bakimanyi nti banjawulo. Anyway, so bakutadde mu meeting omusajja akubuuza alaba okyaliko kwoli agamba naye kenyina ngamba oli bulungi fayira agikutte agitutte anga musobola okgenda naye mulinde empapula tulina okubawandiikira nti oli fine enkeera kubanga tetwagala kwononerako ddagala lya gavumenti waliwo abalyetaaga abalaba embaata we zitali omusawo omulala ajja mubaalamu bano bakeyateeka angamba dokita baawa mugyeko statement interview omusajja wamwe ali bulungi naye musobola okgenda naye mulindeko abasiibule omulala bwajja n'agamba omanyi okyali mu ngoye zo ze baakuleeteddemu tebanakwambaza uniform kuba kasita omala okutamattamu awo ng'ojambala uniform balina ekkomera uniform ziba za kala ez'abasibe balina uniform nga zino ez'abasibe bano naye ezo zaabwe zibamu green kati gwe wasula naye nga tonnayambala uniform tebasobola kwambaza kitegeeza tebannakukakasa nti oli mu kigundi kasita otamattamu wano ku interview ng'ojambala dokita agamba asooka ayita wali omuntu mu uniform sooka ojje musooke mumuteeka eri munda bakugyamu zoze nazo abakuwa uniform abakuteeka eri olwoba ovuse mulamu era waliyo n'amakomera g'abalala omugumu ga VIP naga ordinary kati bya anyway olaizo watu bimanye ebyamakomera naye nakubuuza njawulo kyeri mu ba VIP anti walinze we nasinza abalala mu babalalu ebutabika waliyo ababagagga be bafaako okay waliyo ne bano ewaabwe tebalina yabasukako kale kakati ne tuvaayo bwe twavaayo omusajja omu ku baatukwata kyava atuwa amagezi n'agamba omumanyi okusinziira bwe nalabye mukamaawo toddayo toddayo mukamaawo ayagala kukumalawo bumazi toddayo awo ne ngamba sisita wange omumanyi kasooke nzire mu kyalo kuba baŋŋambye toddayo ewa mukamawo toddayo ate mu ku basirikale be yasasula yakubiddeko olikyali oli muvubuka nze nkulabye twogedde naye toddayo tulinnyawo ngenze bana akatuuka mu kyalo bwe nti olunaku olwo bankubira essimu nga ebintu by'omu nnyumba byonna byonna bigenze nga babibbye byonna nga babibbye omuliro gwokyezza ki nga byonna babibbye nga babitutte anti kati makubo gobadde obifuniramu ndowooza sitaani atwala bibye olwo kati toyina kantu konna okuggyako ggwe n'obulamu bwo ekitegeera awo nkomawo tulina okunoonya ebintu byange ani yabitutte totidde kufa nkomawo ntuusaawo ngenze ku poliisi nkoze ripooti awo ntandise okusula mu nyumba ya mukwano gwange girlfriend kwe kudda olwo girlfriend gwe mbadde nkugamba anti wali bwabadde awo nawona girlfriend ali mu kutraining yali eri mu training kati girlfriend okudda akusanga wa mukwano go tamanyi nti waziddayo ku zero aŋŋamba wano tulina ovaawo asooka mpitiramu nga we watugamba so wano badde otuzizaayo komabekyaliwo girlfriend okudda kale girlfriend akomawo ampitiramu buli kimu kyonna ankakasiza ddala nga n'ebintu bye yagendamu mukama wange byakoze eki byalimu naye aŋŋamba ennyumba tulina okugivaamu tugende tufune ennyumba eya ddabo okitegedde taata we yali mugagga nnyo era taata we yabimutwalamu ne mugamba naye tusobola okgenda ku kanisa olwo nsaba nnyo
tusobola okugenda ku kanisa ne tusaba. Nangamba kyo kanisa tujja kugenda. Nenja yingira gwosabe olumaliriza tudde. Nembuuza nze nsiiba. Onoosiibanga. Nangamba sijja kugenda deep mu bintu bye by'okusaba naye tujja beera ffenna. Ojja beerawo. Nga nange kwendi ne mugamba bw'oba togenda kulokoka. Nedda. Nangamba jja beera kuba n'omukazi oyo mu kanisa twagendanga. Mu Kereziya twagendanga ewaabwe n'engoye z'abakyaki-kwaya nga yazigula. Mukamaawo. Wali emikono ne giruma ne tufuluma naye nga si muntu wa Katonda. Si buli muntu ali mu kyaki yo muntu wa Mukama. Nabe mmanyi nange. Bali mu kyaki. Kubanza olaba ne girlfriend wange yagendayo ne bamusomesa buli kimu yakkiriza nti mu kanisa tujja agendanga. Naye ye ebintu by'okusabanga agenda deep wapi? Ne mugamba nti nedda. Nambuuza naye nga olina amaanyi mangi. Nembuuza amaanyi gatya. Nga nze njagala mukwateko ate nga girlfriend wange nanga atonkwatako batulaba. Baani abatulaba? Nagamba ati mbadde nakunyonyodde bye nagendamu bali bansindise nkugambe. Nina okubuulira ekituufu bw'oba oli wakusalawo kubeera nange tubeere ffenna. Ne mugamba nedda. Tekijja soboka. Tekijja soboka bwe tuba nga togenda lokoka, togenda beera nnyo mu kusaba. Nze birina bivuddemu. Ate oŋŋambye bya Mukama wange byalimu byogenzeemu. So kati awo enkolagana ejja kubula. Ejja kubula. Awo ne tusigalanga mu kitundu kye kimu, mubuuzaako naye nga twazaawula. Era kuva olwo tetwaddamu. Kati wayitawo emyezi ng'ebiri agenda okuŋŋamba nti ate kitaawe emmoloka emukubye afudde. Kati emyezi ebiri ye ng'aliwa nga yakwesonyiwa. Kati buli omu akola bibye. Buli omu akola bibye. Emyezi ng'ebiri tejasuka n'ebiri nga kitaawe amaze okufa. Ne mugamba nno saagala kwogera linnya lye. Linnya lye kandikuumi. N'omugamba nti Joyce. Kuba ye kandikuume kuba teyayagala yambuulira amazima. Ne mugamba nti munnaaye gwosse kitaawo. Era n'agezaako awo okwebuzaabuza naye nga ebintu bye wagendamu bimututte. Gwosse kitaawo. Naye era teyalina kyakunziramu kuba naye yali akimanyi. Naye ngo obusika bwonna baabumuwa. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Bassebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula
tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. So kati omuwala kati mulodi alinamu ettooke. Kati gwe oli bulaasi nze toyinaamu okujjako Katonda. sikugamba nti sirinaamu. Kubanga mugambe mu system ate y'okubanja omukazi obugaga bwange awo tugenze mu process manje omukazi sente zange ziyali alina okumpaamu ettaka nti alina ozimba tugenze ku poliisi. Obanja kati bugagga kati manja sente zange zinakolera tanazimpa ettaka lye wali oŋŋamba tanalimpa kuba omwaka gwo gwali guwedde. Kozi wali alina okuwaayo kase alina okuwa akataka ke yakulaga alina okumpa ettaka lyange. Awo tutandise ku poliisi naye kati ettaka naga sikyali kuwadde. Oyagamba yakwatulira kati n'omugamba kati mpe sente ne sente olongo banja mmeka onali manja zaali ziwera mu 3 kamunganga. Okay. Awambalidde bwe walwala nasasula ziti nzisikola loosi bwe wakola kino nasasula ziti nemugamba it's okay mpezi sigaddewo poliisi nzikuwera ku poliisi ati wali buzibu ansasudde yawo nga njazikuwa nesagala zikugase buli mwezi buli wiiki njateekangayo sente meka sijja zoogera nze zenafuna zenakuwa. Tutandisa okubinkana ku poliisi ateekayo 5 ateekayo 2 ateekayo 10 ate wasigala ya 5 nangamba gano go ne bw'onooba ofa geerabiri wayitawo ennaku ngezi nga 5 n'agwa ku accident emoloka ye yonna neesaanawo naye nga tukyali mu mikolo gire egy'okudda ewaabwe abantu beewaabwe baali banjagala nnyo ne bampa embuzi. Abagagga abo ab'ekibiina ky'abagagga waliyo omusajja bamuyitanga Kamaali. Waliyo omusajja bamuyita Kamaali sebo Mr. Kamaali wampa embuzi. Kati ewaffe waali wala. Ate jukira tuvaawo tetudda waffe tudda mu kibuga. Tulina moloka yaffe ya buyonjo tetwala mbuzi. Nenjiwa muganda we agira agibeera nayo endabirira embuzi yange ate kemaze okuva ku muganda we embuzi zange nkyazifunye. Nasooka bazitutte. Gano wafiirwa bingi. Naye bwe yagana okumpa embuzi zange yali ku motoka n'avaako n'agwa. Ngambe Mukama yandaganya amaanyi mangi. Yava ku motoka n'agwa. Oba yawona simanyi. Oli oyo gwe nali ntereseza embuzi. Sister. Omuganda bulaza wa sister omuganda we omukazi gwe nali mpadde embuzi. Anti mu sister wono omukyala oba mu bulaza we yali musajja. Yava ku motoka n'agwa. So n'omukyala kati Mukama okundaga akabonero kano nti emoloka eri y'omukazi mwe naye nyina okufiira. Mukama yatandika okukindaga nga nakalokoka. Kati mu kukituukiriza nga fireback amaze okulokoka be balina okukafiiramu baagwa yalina kawundo mpya yagwa yonna neesaanawo yonna neefuuka bulere neefuuka scrap. Walina okugendera mwe nalina ofiira era abasinga abamumanyi mwena mukimanyi nti emoloka ye yagwa neefuuka bulere ebintu bye ne bicyankalana. Buli woyogera nga mulowooza mu kifaananyi
Kafeesi ndaba kali innocent. Mama y'omuntu kati kamunyo kino abantu waliwo amaanyi ge baba nago ne bw'omusinkana bw'oti kale sijja kwogerako yeka abantu abasinga ba agenti ba sitaani bw'omusinkana bw'oti obanga sinkanye Yesu oliranga okwagala kw'omulinako kungi. Kafeesi bambi ndaba kakyana ki oza n'omutukono g'abambe bakuwaayiriza kabambi oyo mukakazi kalungi kabubu kakazi kalungi Kiyisirayiri kyajja ne kikulwayiriza amanze nkweyagalira. Esabika ge bajaga tulire Israel tugezaako kulaba nga tumalayo obujulizi Mukama ajja tuyamba tube nga ate tukola ki tubumalayo mpola mpola. Mwenna abaagala otuyambako mu kintu ky'okugira studio podcast studio musobola otuyambako abakiwulira gwe atakiwulira totuwa amplifier, speakers, I mean studio speakers, microphones, lights, console oba mixer n'ebirala tubyetaaga sosola tukwatizaako nga we nabagambye gundi yaffe twagala by November awo twagala yingira December tube nga tukikozeeko oba nga at least tulina we tukituusizza so that at least kale omwaka ogujja tube nga ate tuli set okutandikira ewantu nga waffe nga tusobola okukolerawo ebyaffe nga tetuli mu bino ate kolera eno leero tukoledde eno si birungi kati era enkuba etonnye tube tulina okugirinda ate embu n'esooka n'ekya aye tulyoke tuddemu tukole so gwawulira ng'osobola tuyambe tweyanziza Mukama ajja kutuweera omukisa. Josam bo bakola ku bintu bya ttaka mayumba kutunda oba dene okutunda ettaka oba oyagala ddene oyagala katono oyagala kyapa obusobozi bw'olina kati bwa ndagaano byonna oyagala mu kibuga bweru wa kibuga byonna tuba tusobola ate okukola ki okuba nga tukuyamba n'obeera nga ate ofuna ettaka bulungi etaliiko nkaayana lyogenda obeera nalyo ekiseera kyonna paka oba oliawo oliyagala naawe okulyeggyako. Then Roland yewa cake munoonyeeko oba olinayo omukolo akolere cake design zonna asobola ozikola cupcakes n'ebirala byonna ebigwa mu ttuluba eryo aba asobola okuba nga ate abikolera. Denaya events yakola ku bintu bya kutimba munoonyeeko omukolo gwo abeere nga ate agulabisa bulungi mukubireko mube nga muteesa abe nga mukwatagana so that obe nga ate omukolo ogunyumirwa ebifaananyi binyume video zinyume obeere nga naye wotula n'ogulaba ne wejjukanya ogamba yes nakola omukolo. Aba graduation simanya kwanjula simanya mbaga simanya birthday simanya biki byonna byoba oyagala okukola nga byetaaga okutimba na events ebeesobola okuyamba banoonyeeko kweza ennamba. Kale kati tokyalina mulimu ebintu babitutte embuzi bazitutte kyekiddako awo Katonda ampeereddewo amagezi nina okuyiiya ekiddako mu busente bw'anaaba mpadde obugenda okuva mu kunsasula sente ze nali mubanja. Katolo bwe yabalaabalako nagira wano ewalwala nakolawo nti wasigazaawo mmekazi yali asasulasasulako baali 2.5 kati ekitundu era n'akisigaza nagamba mpaako 2 naye nga abumpa mu 200 zaateekayo zojjayo kubanga poliisi
Poliisi tetereka nnyo ssente z'abantu. Ate poliisi yaffe ya wano yo baaba wabula abasirikale baffe lwaki omusaala tegubamala? Omuntu aleeta akasente ku poliisi baleeta ya 2 ojjayo 5. Olina obalekerako. Kyali kika. Nabo baba bavudde waka nga awo nenyingira mu byennyanja nenga kati nofuuka mukozi. Nyina okwekolerera kati ndidde ku ntuyo zange nga nti sikyagala muntu kunkolerera. Nyina okwekolera ndidde ku ntuyo zange kati nyingidde ebyennyanja. Otandise okugattagatta. Ino suubula ebyennyanja ntandise obijja busega olw'okuddawo. Lockdown weeyingirira. Jukana lokoka 2. Ebolokoka actually mu mwaka gwa COVID watandikira. 2 COVID esibye batandise otugaana buli wamu okuyita enyingira chapati nga kati ino okukola chapati nkoze emidala gya chapati. Muganda wange era natandika okuyimba enyimba za gospel. Oluyimba lwange lwentaddeko okuyimba olwo. Embeera yanzijiramu n'okuyimba oluyimba olwo. Oli muyimbi? Kyali kisa omukono gwa Mukama okunyamba. Nalaba okuganja ekigambo ky'okumponya. Sabula nzikiriza nti simanyi si magezi gange wabula omwoyo we ye yanyamba okumponya. Ngamberi mu Baluminati. Wali ogenda by them by Illuminati ge mazima. Kati bali bakyali we walekayo bakyaliyo. Nkubuulira bona tebakyaliyo. Tebakyaliyo naye waliyo omwoyo omuvubuka eyali driver yamugamba ku byolabyeko bw'oli yogerako ekintu n'eki kwofiira. Nga yamugamba kwokoma. Kati ate bawunsa omulala ye kati ate oba bamuseba bulamu bwe. Ngugambye bali abantu obanga oba kikozesebwa kimutuusa ku byayagala ye talina kyakwagaza. Okay. Kakati abantu abadde mwe batyo ngoba either bakolerako sitaani oba baali bakwatagana n'abantu abakolera sitaani. Kale omuntu nga yaliko mu experience ng'eyo gy'otunyonnyodde tera bonna okusinga obbabuuza ekibuuzo nti what is the biggest difference eri eno mu Katonda n'eri wakati bwe yonna walabayo? Wabula obulokole muliro. Obulokole ate ekintu kyendabye mu bulokole oba mu kuvaayo n'osalawo onywerere ku mazima oba otambulire mu mazima kizibu. Katonda akuyamba naye okukiyimirizaawo. Kuba lwe nalokoka bwe nti natandika osoma ebyawandiikibwa nasoma olugendo lw'abaana ba Isirayiri first. Naye otiraba nti bali babiyitamu mu spiritual oba mu physical kale bayita mu lugendo nga bava e Misiri. Waliwo batuuka mu kitabo ky'Okuva essula ya 21 ne bavuma ne Musa ne bavuma ne Katonda. Katonda n'atuma emisota egy'omuliro ne gibaluma. Awo Bayibuli negamba nti Katonda bwe yalaba nga bafudde abaasigalawo ne beenenya ne bagamba nti basazeewo okudda eri ne beenenyeza Musa ne Katonda. Katonda agamba Musa okukola omusota ogw'ekikomo nti buli anagutunako aleme kufa bula afune alokolebwe. Kyekituukirire no mu Yokaana nti oyo omusota yali Kristo. Nga Kristo naye Kristo yakyefaananyiza n'agamba nti nga Musa bwe yatta omusota mu ddungu n'agwanika ku musalaba nti buli anagutunako aleme kufa bula afune obulamu obutagwawo nti ye Kristo. Kale ye Kristo eyawanikibwa mu ddungu gwe guli omusota Musa gw'ekikomo gwe yakola. Wano ye Kristo yawanikibwa ku musalaba. So luno olugendo lw'obulokozi muganda wange olwana n'abantu b'otalabako. Wa Bayibuli egamba mu Befeso 6:12 nti tetulwana na balina mubiri na musaayi. Ate wali kyova nagamba nti abaana ba Sitaani bagezi nnyo mu bintu eby'omwoyo okusinga aba Katonda. Ffe ekitugayidde nga nti omwoyo wa Mukama akubuusa n'otagwa mu mbi zaabwe. Naye nga tonaba kuvaayo eno bali abantu abali Sitaani ebintu eby'omwoyo babimanyi nnyo okutusinga.
naddala kati nga ngambe nti zino eggaali oli akutta totegedde omukisa gwagutaala totegedde. So eno mu bulokole waliyo challenge nti abantu b'olwana nabo tobalaba giba myoyo. Ate eno amazima nga bino byenkugamba okuvaayo nti obeere wa mazima nga bino byenkugamba olina okuba nga oli mumalirivu. Kuba entalo eziri eno nazo ndala nkambwemu. So enjawulo yeeri eri ne bw'oba ofa totegedde. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.